Ebbanga Ssemujju ateesezza mu parliament ng'ayogera. Kikyayogedde ne kigguka. Tekiriyo. Basegona boogedde ne boogera biki bye bagusizza. So bo abo Bassemujju ne Basegona balabikira mu kifaananyi eky'omuntu nga nakigwanyizi. Omuntu eyeyagaliza yekka nga ye. Okitegeera? Kubanga gwe bobeera nga gwe Ssemujju oyina Segona wali. Oyina Bampuuga wali, oyina kagulupu kamwe balukwago bani ne mubaddewo nga mwogera Oluzungu. Bakayita the gang of 7. Ne katuyambye eki. Okuva mu Ssuubi 2011. Yes, Oluzungu olwo lutugasizza ki? Tewali. Kati obudde bw'okwogera tebukyaliwo. Abantu kabaga nti oba walukaga gwe balonze wano twali twogera ku Serukenya. Tuvuga nti abantu be makindi Ssaabagabo Serukenya balonda waki. Naye tateesangako. Naye tebamwagala. Kulina kye kugusa ku ground eno. Abalonzi tebakyali mu bino oba oteesezza. Naye baagala otuuke ku nsonga za. Era ne Buganda tebigigasizza kubanga tuteesezza ebbanga ddene. Olinga ava ku sayidi ya Ssemujju kati. Kitegedde. Anti lwaki era njivaako kubanga nkugambye nti bo ebbanga lye bamaze mu parliament myaka 15. Boogedde Oluzungu ne luggwayo. Mbulira mu parliament awo Ssemujju kyasobola kiteeso kyasobola okuleeta mu Luzungu olungi. Ekiyitawo. Museveni takyetaaga ne kigguka. Bati Ssemujju akulaga Museveni abatateesa. Mu mbeera eno. Parliament eringa amp. Amp bwe ku luguudo. Tegana tesobola kuziiza teziiza motoka kutambula. Teziiza accident. Kubeerawo. Naye esobola okukendeza ku accident. Esobola okukendeza ku bubenje. Abakulembeze ab'ensa mubaleeta mu ssetteeserezo basobola okubaako ab'ensa be batya boyogerako kaliba z'Abassebona yoyo asobola okubeerawo ku lw'abantu bakulembera ye mukulembeze ow'ensa so si kuteesa nnyo wali Museveni ekyamuleeta ku bwa pulezidenti teyajja nti yali ateesa nnyo mu paalamenti y'Obote oba ey'Amin ekyamuleeta gwe tunuulira ebitundu bya Uganda byonna omuli Teso ankolera ngona abakulembeze abaliyo kyogamba nti osobola okugenda yo mu Teso ndoze omuntu yali asinga okwogera side ze yali Cecilia ogwa bali batya bo batunuulira tebateesa nnyo nti bajja kujja mu parliament bate naye ate eddoboozi lyabwe eri bwe batuula mu kabondo kaabwe nti Teso parliamentary caucus eddoboozi lyabwe eriwulirwa kati ate ova kubi mandate y'omubaka wa parliament appropriation budget representation oversight ngombaka wa parliament ayina byayina okukola Ssemujju oversight ogikolera wa kugamba parliament obanga budget oyina bitabo by'onosoma volume 10 bano basobola bemuleeta walukaga ebyo bitugasizza ki ebbanga lye tubaddewo nga Buganda bitugasizza ki Ssemujju abadde nga bw'oyogambe nti Ssemujju ajanaga nti president ayambala esaati ya milioni namba buli lunaku kituyamba ki abalonzi b'ekira kibagattako kati emboozi ezo kubabulira emboozi ezo bannayuganda bazikooye abantu ba Buganda bakooye emboozi ezo baagala action bikolwa ki byokola ebisobola okuggusa ensonga zaabwe ku ground Ssemujju ne bonaga nti President Museveni ayambale esaati ya kawumbi buli nkwaniriza nnyo gy'osinzira okubeera nga otulaba nkubuuzako nti wasiibye otya wasuze otya eggwanga mwoli essaawa mwotulabira n'ebyokola nkwebaza afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala so tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Ssekanjako nyina Kanso Hassan Nsubuga President wa Buganda First ate nga alamuza ntebe ya Kampala ey'omasekati ng'omubaka wa parliament agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Kanso tukwaniriza buuza abantu Sebo neyanzizza nnyo nakunkyazaako wano nate omulundi ogwokubiri ku MS Media ogwokubiri MS omulundi ogwokumeka gwakubiri mweno wiki mweno wiki eno wiki twakolayoko lero lwakumeka lero lwakubiri sebo tetunabakola twate tunakola gulo naye ne bitukwata kituufu nsoko buuza abantu mbalamusizza nnyo batulaba ku MS Political Command Center MS Media mwebale kutulaba mwebale kusharinga na kulayikinga yonna gye musinziira tubeebaza abayina ebizibu ebyenjawulo tubasaasirako abalwazi abafiiriddwa n'ensonga endala ezibasoomoza mu mbeera ey'enjawulo abayina ebirungi bye mutuuseeko
nammwe tubayozaayoza ne tubaga nti Mukama yeebale ate era ne twongera okwebaza Katonda mwongere okwebaza Katonda n'okumwekwasa bizibu bingi ebiri mu ggwanga ne mu nsi yonna naye tutambula nabyo mpola mpola era ne tubivuunuka mu ngeri ez'enjawulo buli omu ayina olunaku lwavuunuka ekizibu ate ne wabaawo gwe lwovuunuse ekizibu ate wabaawo akifunye kati ensi bwetyo bwetambula ensi bwetyo bwetambula alebe kuluma kati nga wali wakkuse so bibeera bwe bityo biringa tuba mu rotation turotatinga tuti mu bizibu mpola mpola kitegedde so n'olwekyo twagala mwenna okubakwasa Katonda abayamba ate tulabe ensonga zitambula. Tweyanza nnyo njagala tutandikire ku Ssemujju Nganda Ibrahim omubaka wa Kira municipality. Oluvannyuma lwa NUP okugaba tikiti Ssemujju nga munnabyabufuzi aluddewo naye yayogerako ku ngaba NUP gye yagabye mu tikiti n'alaga obutali bwenkanya n'obutali bumativu bwe nti ng'agamba osikiza otya walukagga wakadongo kamu Sseggona n'omuteekako walukagga wakadongo kamu ng'agamba nti nabbosa kale n'abalala n'aboogerako naye oluvannyuma bamukubyemu emisumaali tugabe bafutu soja nga bamulaga nti mmwe si bafutu soja gamba nti bannayuganda bawadde endowooza zaabwe bannayuganda kale bawadde endowooza zaabwe ku Ssemujju buli omu ayina naye ekiraga Ssemujju nti abamu nga bannakibiina kya NUP tebasimbye na bigambo bye na ndowooza ye gye yayogera luli eri so kiki ekikubya Ssemujju ono Ssemujju okwogera ekyo nti abakulembeze balina okubeera nga ekisooka tebafaanana be bakulembera balina okubeera nga ngera bamuleeta nti mukulembeze abaddala kituufu mukulembeze bano kye bawakanya baga nti musibye nnyo amataayi mwambadde nnyo amasuuti mwogedde nnyo oluzungu temulina kye mutukoledde baadde basonga muggwe basonga mu bali ab'amataayi amasuuti no nze nyina ojjambala pulogulamu ogirabisa obulungi n'okigiweesa ekitiibwa si bwe kiri nganga ate okyaziza president omanyi President Museveni oba ogenda okumukyalira bw'oyambala n'oggwayo yakuba ekisaati kye bali najjana ensonga ne zitambula so ye nga president nze nga president wa Buganda First ate ayagala Buganda okulaba nti efuna abakulembeze abatuufu era abasobola okuggusa ensonga za Buganda n'okuvaayo ne twogeza eddoboozi limu ku nsonga za Buganda ekyamazima wabaddewo ebitatambudde bulungi mu kaadi byabaddewo ebyo tubadde tubyogerako ebbanga ddene bwe bityo bibadde bitambula naki naye kati tulina okukuba ttooki mu bantu abaweereddwa kaadi n'engeri gye bagenda okweyisaamu ffe nga Buganda twagala nnyo abantu ba Buganda okuba nti abakulembeze abali mu Buganda twogeza eddoboozi limu ku nsonga ezituluma ensonga eyo nagirabye Nakaseke nga abeNRM bali eyo twabadde twogera ku nsonga z'ettaka wano ku MS ebbanga ddene naye bwe baatuuse eyo bakyerabiddeko bakabuya ekyofa togabye nga bali eyo bakaaba bakiri owakiwanuka nabaga nti bannange ekyamazima president agenda kulwanyisa ekibbataka olwo oluyimba lubaddewo twagala solution bayimbye nnyo yes naye twagala solution tugifune nga tuli wamu ffenna kitole tumanye nti ekizibu ekivuddeko abantu baffe okugobaganyizibwa ku ttaka kizibu ki era tukikutte tutya nga abantu ba Buganda nga tetwetemyemu na kutunulira ndowooza zaffe mu byabufuzi oba eddiini kakati ebigambo bya Ssemujju ekisooka omulamwa gwaffe nga Buganda First tebigugattako endowooza yetegattako olw'ensonga nti Ssemujju abadde mu Parliament n'ayogera oluzungu lwonna n'alumalayo kyobola nze ndi wa PhD wano naye bwe nzija wano sitawanana kwogera kuba terulina kye luggusizza terulina kye luggusizza Ssemujju alwogedde mugambala wange enyenje ne zikunkumuka mu Parliament mwe mubaddeyo gw'oli kavalinga Parliament buli kiseera naye ebbanga Ssemujju lyateesezza mu Parliament ng'ayogera kikyayogedde ne kigguka tekiriiyo Basseggona boogedde ne boogera biki bye baggusizza so bo abo Bassemujju ne Basseggona balabikira mu kifaananyi eky'omuntu nga nakigwanyizi omuntu eyeeyagaliza yekka nga ye okitegeera kubanga gwe bobeera nga gwe Ssemujju oyina Sseggona wali oyina Bampuuga wali oyina kagurupu kammwe balukwago bani ne mubaddewo nga mwogera oluzungu bakayita the gang of 7 naye katuyambye eki okuva mu Ssuubi 2011 yes oluzungu olwo lutugasizza ki tewali
kati obudde bw'okwogera tebukyaliwo. Abantu kabaga nti oba Walukaga gwe balonze wano twali twogera ku Serukenya. Tuga nti abantu be Makindye Ssaabagabo Serukenya balonda waki. Naye ye tateesangako. Naye ate bamuwagala. Kulina kye kugusa ku ground eno. Abalonzi tebakyali mu bino oba oteesezza. Naye baagala otuuke ku nsonga zaabwe. Era ne Buganda tebigigasiza kubanga tuteesezza ebbanga ddene. Olinga ava ku side ya Ssemujju kati. Anti lwaki era njivaako kubanga nkugambye nti bo ebbanga lye bamaze mu parliament bya 15 boogedde oluzungu ne luggwayo mbulira mu parliament awo Ssemujju kyasobola kiteeso kyasobola okuleeta mu luzungu olungi ekiyitawo Museveni takyetaaga ne kigguka but Ssemujju aba Museveni abatateesa mu mbeera eno parliament eringa amp bwe ba ku luguudo tegana tesobola kuziiza teziiza motoka kutambula teziiza accident kubeerawo naye esobola okukendeza ku accident esobola okukendeza ku bubenje abakulembeze ab'ensa mubaleeta bussetteeserezo basobola okubaako ab'ensa be batya b'oyogerako kaliba z'abassebona yoyo asobola okubeerawo ku lw'abantu bakulembera ye mukulembeze ow'ensa so si kuteesa nnyo wali Museveni ekyamuleeta ku bwa pulezidenti teyajja nti yali ateesa nnyo mu paalamenti y'Obotobe y'Amin ekyamuleeta gwe tunuulira ebitundu bya Uganda byonna omuli Teso Ankolera Ngona abakulembeze abaliyo kyogamba nti osobola okugendayo mu Teso ndoze omuntu yali asinga okwogera side ze yali Cecilia ogwa bali batya bo batunuulira tebateesa nnyo nti bajja kujja mu parliament bate naye ate eddoboozi lyabwe eri bwe batuula mu kabondo kaabwe nti Teso Parliamentary Caucus eddoboozi lyabwe liwulirwa kati ate ova kubi mandate y'omubaka wa parliament appropriation budget representation oversight ng'omubaka wa parliament ayina by'alina okukola Ssemujju oversight ogikolera wa Ssemujju akugamba budget olina ebitabo byonna osoma volume 14 bano basobola bemuleeta Walukaga ebyo bitugasiza ki ebbanga lye tubaddewo nga Buganda bitugasiza ki Ssemujju abadde nga bw'oyogambye nti Ssemujju ajanaga nti president ayambala esaati ya miliyoni namba buli lunaku kituyamba ki abalonzi b'ekira kibagattako kati emboozi ezo kubabuulira emboozi ezo bannayuganda bazikooye abantu ba Buganda bakooye emboozi ezo baagala action bikolwa ki byokola ebisobola okuggusa ensonga zaabwe ku ground Ssemujju ne boonaga nti President Museveni ayambale esaati ya kawumbi buli lunaku asobola ojjambala naye eddwaliro ly'ekira ligenda kubeera mu eddagala nati abagamba esaati ya kawumbi eno yemu kuzitwala ku ssente z'eddwaliro period lwaki mu bitundu ebirala abantu beewaana nga bwe bafunye mu gavumenti nga mu aba Buganda temufunye bade Museveni ayambala esaati ya kaka pointi ya Ssemujju wagitegedde pointi ya Ssemujju eri nti mulete ku bakulembeze nga at least bakole ki waliwo ababaddeyo ba Ssemujju bennyini babaddeyo batulaga ki babaddeyo kati bo beweeko ekyokulabira kagabe mulete abakulembeze nganze kubanze nkoze kino n'enkigusa kubanga ye yandibadde kyakulabira yomu ku babaka ba parliament abatabuusibwa bakola performance ne bagasa emirimu gy'omubaka wa parliament ne bayamba ki ewaabwe waliyo ki ekirajja akiikirira oba eri ewaabwe ekyazanga akola omulimu gwe ng'omubaka wa parliament ati n'ayamba kikati ogambye nti egimu ku mirimu gya parliament gy'omubaka oversight okulaba nti enteekateeka za gavumenti eri mu constituency gy'ova abantu b'okiikirira baziganyulwamu abantu b'ekira baganyuddwa mu nteekateeka za gavumenti baziganyuddwamu bati waliwo oluguudo lwe bakola simanya kasokoso biki wayitirivu wona nkakasa Ssemujju ogugwa gukoze ati yakugamba toyeta bakadongo kamu kumusikisa Sseggona toyeta bakadongo kamu kumusikisa Sseggona akadongo kamu beba Walukaga nanti mukubi wa kadongo kamu kwa nti omukulembeze wa Ukraine kati naye yali comedian mumanyi Zelensky era baali bagamba nti oyo olutalo ke luguddewo tagenda kumalako wiki anti si yali mu drive si yavuga naye ye mukulembeze w'ensi ye mukulembeze naye Amerika yevuga olutalo ye mukulembeze w'ensi era omulaba atambula nagenda nanoonya obuyambi n'akola ki ng'era omukulembeze yenna bw'abeera so omukulembeze tebamupimira ku mulimu ki gw'akola wano tuze balonda Kazibe Bashiri wano e Kawempe oluzungu lwonna alumanyi
omusajja nga abadde munnamawulire mutendeke abadde naye mbulira ebigambo bimeka byayogedde ku floor ya parliament. Ne muguli taddanga. Kati osobola okugerageranya Kazibwe Bashiri ku Seru Kenya. Seru Kenya tayogera naye ye muvuzi wa mirambo. Bagenda ye waabo olabe. Yagula ambulance tayogerwako ewuwe. Biri emu evuga mirambo endala balwadde. Ebyo abalonzi bye baagala. Bavudde ku mulamwa gw'omubaka wa parliament kiki kyalina okukola. Era alondoola okulaba enteekateeka za gavumenti zituuka ewaabwe mu Makindye Ssaabagabo. Era bw'otuukayo olaba nti waliwo enjawulo. So ffe kye twagala mukulembeze ateesa nnyo kugula kuba ebyo babikooya abantu. Ne bw'ogenda mu America ne bw'ogenda mu nsi ki abantu baagala omuntu agula. Bo bakyali ku mulamwa gwa omubaka akola ki? Kansala akola ki? Ate bw'oyogera bw'otyo tuva ku mulamwa. Era bali ku ebyo. Ababaka bali ku ebyo okukola mateeka oversight kulondola nteekateeka za gavumenti zituuse mu bantu. Kyobola nti Susan Collins bwe yawakanya Trump mu 2020 abe Maine tebaagana kumulonda kumuza nga Senate. Era bamukomyawo naye nga yabaga nti sigenda kuwagira Trump wadde ndi wa Republican Party. Nini bamukomya lwaki? Kubanga bo balabanga ye. Tebalaba Trump eri oba Biden yafuga naye ye omubaka waabwe abagasanga ekitundu ekyabwe. Ng'essaza eryabwe eri Maine. Susan Collins omanyi essaza eri Maine eryo. No, Susan Collins ye mubaka yekka avaayo nga wa kibiina kya Republican. Essaza lyonna lya President wa Buganda First. Akkiriza mbakulembeze ab'ekibuggwe bajje mu Buganda. Nzikiririza mbakulembeze abasobola okuggusa ensonga z'abalonzi baabwe. Okitegeera? Kubanga tulabye ebitundu ebirala. Oyo Nabbanja gw'olaba naye oluzungu lwe lubadde lwabitege wano. Nga lwakugattagatta. Naye bw'otunuulira engeri gyakwataganye ne babaka banne ne baweereza ababaka b'e Bunyoro bameka abateesa ku floor ya parliament. Olowooza bwe Bunyoro wavaayo Nabbanja yekka. Ne bano bamatiya Kasajja bonna baveeyo. Baveeyo. Naye balaba mirundi emeka Matiya Kasajja okuleka nga parliament ye muyise ndi kulwokubirira bikako wano oluusi tajja n'asindika bamusaasizi balogoloobe. Natalabika nako. Naye gwomanyi bye bakoze ye ewaabwe Bunyoro. Bingi nnyo. Naye nga si be ababeerawo nti buli kaseera akwata akazindala okata akazindala. Ebikolwa bikulu nnyo okusinga okwogera. So mu parliament tetwagalayo bwogezi nnyo naye twagala abasobola okuteeka ebikolwa mu bantu. Segona bye bimwe ku bantu bye bamuvunaana wano ewaabwe. Tigwolina kigwanyizo maze emyaka 15 otuyimbirira kimwe yababba yeyanzibwa bye biki byodogerako. Eyababba yeyanzibwa ogenze wali ku washing bay abaana bagenze okugulawo banaze emotoka mu sima milioni 10 simanya 2 simame ziri awo ogulako buguzi nnyanyi watambudde nazo mu motoka. Nye motoka yo eri MS ya sente oziteeka wano oga nti akati zino zagulako nnyanyi abo 12. Ayo ina sente MS azo zali za segona. Abana yabasiba no basi basibanye baba. Neyo sebo ntero jitula maka akamwanyi kababa. Emubeera. Era tesika. Singa yali pichi. Yali badde wunzikwa no wunzikwa. Tesika kyovola ba. Nze nali wano ku MS Political Command Center. Nengamba ono omukyala nakandi. Emugamba vamu ebyo jangu we ovuganye owereza abantu. Era nasanyuse nnyo bwe yazze n'agamba nti nze ngenda kuweereza abantu. Era abantu beeyo nakawa East bansanyusizza. Interview je wabakozeeko babadde bagamba nti kati tulonda busobozi kyenze mbagamba wano tulonda busobozi temutubulira bya kadi. So kitegeeza nti Buganda First kyebadde message jesindika abantu bakola ki bajifuna. Yes. Yeah, kituufu. Timulonda busobozi temulonda ki kadi. Temulonda kadi. Era abangi balina kadi bagenda kugwa nazo. Semuju bwotunulira parliament abantu abatateesa mu parliament ndoze namba esinga mu BNRM. Enamba esinga obungi abatakwata kazinda BNRM. Naye bwotuuka mu bitundu gye bava ensonga zaabwe zigguka. Era bwe bawe NRM notagusa nsonga z'abantu ekisanja kimwe kiddako mu kamyufu tebakulabya ku njuba wabalabye babakubye bangi ne batabakomyawo tigwoliri mu parliament kale okuteesa toteesa naye eno ensonga zaffe tezigguka. Okitegedde? So ab'ebitundu ebirala bo baategeera nti okuteesa ennyo ku floor ya parliament si ensonga enkulu naye service mu bantu ejja obuweereza. Era nalabye ab'oyamujjo nga baga nti feno president twagala kumusaba district erimu abantu 5,000 tuli bangi. Naye oyamuweza abantu 5,000 bwe district esinga obunene mu bitundu byeyo aboka biza kajanja
ne bagandi bagala Museveni agikutulemu district abacha nasa na municipality yo eweza abantu emitwalo 7 kituufu wano eno budget batya ya Segona Busiro East eweza abantu emitwalo 7 bwekiri ati bagala bangi nnyo bakabisa kajanja statuka Wakiso district erina abantu million 3.8 in fact ziri 3 plus kale ziri 3 plus kakati abakabisa kajanja nza nokuba baweze 5 mu Wakiso district babirekawo so ngenga bo bagamba nti afene waffe ngojeko kuba ntwagala district bagikutulemu naye service zituuka okigere PDM tumufunyemu emyoga tugifunyemu enguudo zirimibwa buli kimu naye nga ababaka beeyo nze n'ababaka babakikirira abo yamu sibamanyi balinya na basi bagira muzi basi se ababaka beeyo kituufu abekala mojja abaluwa ngandala abave ewala ayo nayo bagira mu mabasi naye ensonga z'abantu bakola ki bazituusa naye nga ku floor ya parliament tobalaba okitegedde so Buganda ezze mabega kubanga tuyina abantu aberowooza nti bwayogera oluzungu omanyi oba malala oba kiki bw'oyogera oluzungu olungi olwo lwogenda okuyisaamu ensonga z'abantu so Buganda tubadde n'ebizibu bino okumala ebbanga ddene Walukaga bw'omulaba akulazeeko wali ku town council wabadde nti asobola okubeerawo ku lw'abantu mu council tomulabayo simulaba mu council nti simanyi yateeseza ndabanga tuli muvuga kataka tewali kuvuga kataka tuvude ku mandate zombaka parliament zaino kola entuufu ne tudda mu byokugula ambulance mu byokuzimba amalwaliro mu byokuweerera abaana okubawa basale tetugambye mubaka wa parliament kusima ntaana byebakola amazzi ku gundi oba kugula ambulance ejo si mirimu gya naye nkubuuza nti gwataguza ambulance kuba kati bwotunulira Uganda eri mu third world eri mu nsi eziri obubi ennyo okitegeera era nalaba president Museveni mabega kawo nga anenya ababaka nakati ne lwaki mwe mugula ambulance lwaki ejo si mirimu gyammwe mwe mulobinge mu government esobole okutuusa ebintu ebyo wa kwana bene Segona agamba musanje kijja mbona yagenda gula ambulance kati naye nga buli jata badawa kanya nti ogwo si mulimu gwaki era bwe kibeera si nga kyekituufu gye tulimu ekusindiikiriza n'ogenda ku kisenge yesu okukola ekyo kuba yembeera abantu gye balimu okitege kuba emitwalo 7 egiri mu constituency eyo oba mitwalo 8 newona abeera na ambulance ya government tegenda kumala tesobola kati wadde tolagula ambulance nekikakatako okutaasa abantu kati genda yegwoge Segona yali asinkaneko Ruth Achenge namuga nti dwaliro lye Wakiso wali terina ambulance nga minister w'ebyobulamu dwaliro lye Wakiso wali ku gundi ku kitebe kya district wenyini waliwo eddwaliro eddene kati baagala diso omusayifuke kuba effect yandibadde erifuula kalifaalo kubanga Wakiso ina abantu bangi bali mu millions era twagala eddwaliro eryo lisumuusibwe naye bw'otuwaawo terina ambulance terina balwadde webebaka terina wards zimala terina ki naye ebyo Segona wali omuwuliddeko ng'akyogera ku floor ya parliament oba Ssemujju nga Ssemujju oggyeko okugamba nti Museveni yambala essaati yakaka najja n'abitubalira wali ebyo bya abikola era ntera omulaba Museveni kati yambala akatede sumbusa za bukadde 8 buli lunaku simanyi chai ya mataga milioni 8 ebyo ng'oggyeko ebyo kiki kye yali ateeseza ku parliament naga nti nga kira municipality gwegenda wali ku ddwaliro ly'ekira olabe ekiriwo omujjuzo oguliwo tewali bikozesebwa temuli basawo bamala ebyo yabyogerako di ku floor ya parliament yabyogerako noza biri byebisingo trending nene ebyabyogerako biriwo ebisingo trending biri n'olwekyo fenga Buganda twetaaga abantu twetaaga abakulembeze abasobola okwogeza eddoboozi erimu ku lw'abantu twetaaga omuntu ayogera nnyo oluzungu simanyi gwe wakola ati oba olina PhD oba naffe tuzina zi PhD naye kati ziteeka ddagala mu ddwaliro so kati okkiriziganya n'abantu bano abamuyisaamu eggaali nzikiriziganya nabo nti Ssemujju akitegeere nti ekyokuba nti osomye nnyo oyogera oluzungu lungi nnyo teruyina kye lugenda kutugattako teruyina kati tutandikire ku campaign wano campaign zino olina message gyolabye mu bana abanoonya obwa president olinayoko abana bye boogera ndabye message nyingi ekisooka akalulu keeyawuddemu bw'otunuulira president Museveni Kyagulanyi Nandala Mafaabi
nani omnemugisha muntu nemugisha muntu abo bo bali mu category yabo kakati Munyagwa alina bakulembera Kasibante Franka Bulira nani omulala ono owachi Kasibante Munyagwa Franka Bulira waliwo owomunana takyawuli bali munana Mabirizi kati naye akulembere eyo kategole ye Munyagwa naye asinga Mugisha muntu kakati bebo ba Munyagwa tebalina za mafuta tebalina ki abo bali mu kategole so ndabya akalulu kano ekisooka obuteteekateeka bulungi mubagenda mu kalulu muba candidate era mbalaba balaja na Munyagwa namulabya agamba nti kakati President Museveni yeye agenda nakola n'emirimu gya government akozesa sente za government ubange teeka bwe lityo biligamba President asigala ki asigala president namwe bakandidate mbera bakandidate wano bali bakayanira emikono nze yange jaweze simanyi ndese ngandoza neba nabawa emikono ne baba nominate nga balina neche bagenda okukola kati sawo no bakaaba mafuta tuyina ga wiki emu kitegeza bali batanominating bali abalala baba yamba nnyo kubanga ne bano bene baba nominating ati balina makulu bali mukaba bukabi tebalina kibaga kati mkiche bakola banonya kalulu kabaka nonyawa nga bali nga batudde eri oli owulira nti tubadde tumusubira na Mutumba Munyagwa jo yadai nakubera na Mutumba yagenzeyo simanyi lero baliwa teyabaddeyo kati simanyi na jali kuba ne program yaliba yasibiwa yesibidde waneno yesibidde wano musajja watu nendoza lero zeeyo lero jalaze enewe na Mutumba anti kati na Mutumba le program bayawedde bakuwa ogera na Mutumba lero wayina okubayo omulala abeera yo kati inagenda ono musajja ono owa president ye abadde yawumula wiki namba buli yafunyo nga mutwale ebushenyi yadda ina n'okubeera simanyi oba wa kapicho lwalo teyagenda abadde amaze kumpi nnaku nga 5 nga takyatambula yafunye yage ebushenyi n'agenda kakati obuteteekateeka bulungi kyoba olaba nti bogenda mu nsi ezaakula oba ensi kati kanga Kenya bwogiramu nti akalulu kabaamu ssente nyingi era ne bakandidate tebaba bangi lwaki kubanga candidate alaba naga nti siina lugendo olaba n'oli omulasita yalina ennyonyi yalina helicopter oyo omulasita ate kati yalina nnyo sajja nawaawano bamuzaalira wali Busoga jjinji we bamuzaalira zadde we baawano yalina helicopter naye ng'ate gwe baali balaba nga atayina nga ye mwavu asembayo mu kalulu kituufu kakati gwe atayina na mafuta noga ati ninaga wiki 2 kati ya myezi emirala 2 ejibulayo n'okusoba ogenda gitambuza oti kuba tewali agenda kuwa sente nga toyina na lugendo bakuwa sente ngo ino olugendo balabo ino olugendo tebasobola kati owe Munyagwa sente owe Mabirizi simanyi ono Kasibante bagenda bayina makulu ki nasinze okuvumirira mu statement ye mu bye yayogedde nekisooka bobo onoonya kalulu tokyamukirira nnyo kati ye kyakola waliwo bakandidate ba NUP abali ku kaadi za NUP kati nga bali mu parliament ku kaadi za NUP naye nga tebabaddiza kaadi naye tosobola kutuuka mu constituency zaabwe n'obavumirira n'obatyoboola n'obalengeza ate Joyce Bagala yakyogerako infact yakyogerako even before naga nti bagenda kujja wano batuvume batuwemule bakole buli fujjo lyonna so kati ekyo tekikola makulu okitegeera tosobola kujja n'otandika kuvuma abantu oyo lumu bano babaagala bali waabwe nagandi mbo baali babeerimbikamu lumu tamusabangako na kaadi mbo baali babeerimbikamu kati bano babaagala banini batwerimbikamu ekyo kikuyamba ki kikugattako kingagwa teyabadde yali e Busoga yabulawo katono okufukamira yegalirire Kadaaga mama Kadaaga nage Kadaaga agamba abe Busoga temugezane mulondo oyo omuyaayi fe tuli BNRM naye bwagenda e Busoga amwegayirira namufukamirira naye bwajja wano e Buganda ewaabwe ate baganda banne bona abakuba nayagala abasanyeewo kati kyamukubisiza Joyce Bagala kakati niweebuuza n'ogamba obono entegeera ekyo oba abayina byanywedde kyebana bagamba yanywa ebintu bye n'atambula n'agenda naye emessage zije yawadde olukuŋŋaana lw'Emityana nga Buganda bwe yagitandise message bw'anaagenda atambuze eyo message ekibiina ali mu kukisuula teyabadde na bubaka byagenda kolera abantu nga yingidde mu tewali ate manifesto agirina eriruddawo ate gye batongoza yeyawa
walabayo olupapula lwonna wali in fact ne munyagwa musinga munyagwa namulanga akuta ekitabo bamulimu ki simanyi bamulimu ekirimu naye njina bagitwa n'ogituwa njino bwe yanso ogikuleeterako kiraba kakati naye ye yagamba ngenda tongoza manifesto wadde okubaako akapapula n'akamu kasomako naye atongoza manifesto kuba naye akimanyi mperekeze buwerekeze talina lugendo okitegedde naye okugenda ekirala kyennala byayogera yagambye nti abasirikale ky'abantu musobola okusuula gavumenti nga twekalakasiza kikisoboka naye n'agamba nti kubanga abasirikale bano bonna abali mu gavumenti bonna boogera olulimi lumu si baffe bonna boogera olulimi ki simanyi lulimi kiri badde ayogerako naye ekyo nakirabye ng'okusosola mu mawanga kubanga bw'otunuulira amagye ne poliisi mulimu abantu ab'amawanga ag'enjawulo tosobola gamba nti poliisi oba amagye boogera olulimi lumu kuba ne bakatumba amala tebayita yeralinganga bajjeno bakyali mu baana baffe bawa abawale kukyamuukirira anti kyenkugamba nti bw'oba kati nga oli mukulembeze naye ng'ebintu byo bikola wakati mu kukyamuukirira kati bukulembeze eki bw'oba owa message kijyote leero agenda Kasanda era agenda Kasanda gyagenda waliyo ki Golodi oba bayo Golodi ababaka be abali e Kasanda bakoledde ki abantu b'e Kasanda yasinga ababaka ndowooza e Kasanda ayinayo basatu ku bana naye bakoleddeyo ki abantu bali ba Flavia Kalule kasita bamala okuwangula ne yamuwasa yaliwe NRM n'amutwala oba badde abeera wasimanyi kati nakamulaba kati nga yaze oba kadi bagimuwadde ndowooza Flavia bagimusanziza wakawe ekyo kibuuza nga mukubazigaba oyo nga yeebase ngono Fulanka Kabuye eyajja Kasanda South oyo tawuli abantu bejjusa lwaki tebalekayo na Simeo ate kuno era agenda kawangula akaliwo akana akajja tasobola tasobola ebintu biralamu ebintu mu Buganda kati biralamu wano mu Buganda tetugenda kulonda ebyo simanyi bolabye ekibidomola tiking era mulaba atambuza ekyo kimessage ekyobujege ekyo ani oyo Bobi Wine siwayi olabye ambulera simanyi ebyo byakijega tetukyabiriko ebyo abantu baagala kulonda busobozi bantu basobola kubaweereza tebakyalonda ebyo bolabye ebidomola tiking byebiki kati bwe yakiyimba luli ne batikinga kiki bakolawo era wolabira omuntu atayina na mpeke yonna yabukulembeze osobola okubeera otyanga katugambe nti okutte Nansana Sewanda gi abadde mmeeya wa Nansana Sewanda gi muleke yatya gereza kwaliyo nti abadde mmeeya nti aliyo simanyi byakoze naye Sewanda gi abaddeyo ekisanja kimu okwata omusambi n'omuteeka mu kisaawe n'omusiba emikono n'amagulu ate n'omugamba oganyosambo omupiira kakati oyagala akole ki mikono kijasiba abantu abaka parliament bateesa ne bagamba n'essomero lino buli kimu gavumenti neyigaana kakati gwe oyagala abasajja bakole ki gavumenti eyawe egaana statement President Museveni zajja n'akola mu Wakiso n'ewalala mbu we mwalonda ba NUP ne mwesiba emikono ezo gundi nfu ezo statement nfu era ffe nze nga Buganda First tetuzikiririzaamu naye ffe tugamba nti abantu balonda abakulembeze abayina obusobozi okitegeera kubaga obanga obadde mu Busoga wagifunamu bakandidate abawangula basatu bokka ababiri basatu eba candidate abawangula baali aba Manjeri Kasolo ne Bamulule meya wa municipality y'Igamba abo bonna abakubye bonna yabasudde mu bufunze obuti bw'ekibiriti bwabadde alinayo bonna yabufuye ne bukola ki era bwe yali mu Busoga era yabukuba yabukubira katuutu n'abukuba kakati agamba be NRM mulonde NRM kubanga kaso Kadaga omusitula waggulu olwo balonde ki bati ekyo kitegeerekeka Kadaga y'omukuba king maker mu Busoga eyo si ensonga enkulu gwe tambuza tosobola kukwata kazindalo n'okuba Kadaga tomukuba naye gwe tambuza message yo ku balonzi gw'ogenda bakolera ki okuwaana Kadaga ky'ogenda okukolera abantu b'e Busoga kati bw'owaana Kadaga b'e Busoga baba bafunyeemu olwo omaze obbaweereza service yo bagifunye otongoleza manifesto y'e Busoga etali nawo kakati bw'okutta akazinda yakoze gali ag'okulayira nga talina Bayibuli anti byekifere byebaku okutta akazinda okamaliddeko eddakiika 3 oba ssaawa ng'oyogera ku muntu ogwo Kadaga ye bw'okata nga naye asinzira wali ekamulinga akakwata ngaga nti wano mulonde yero yekka tetwagala kulaba osimanya bino biki yero okitegedde kakati kiki oba ofunyemu
tekiriiwo kati agenda kasanda ewava Gorodi ayogereko ne banna kasanda abagamba eki kubanga Gorodi ava waliwo yayogera nabyo bye yabasuubiza biriwa ate yatula mu ntebe ate yali asobola ogitulamu atula mu ntebe abafaanana bw'atyo gwe ekifo ky'okugenda kubanga tosobola kgenda mu bitundu ng'onafuya bunafuya bakulembeze banno gwe yogera message yo ngenda kukola ki otambula oveewo nze ngenda kukola kino kati ba abantu baweeyinge balabe kubanga gwe teweesimbyewo okuba MP okuba MP nati oyagala balonde Nabbosa ate kali balonde Nabbosa yogera ku Nabbosa lwaki atoyogera ku oli atali candidate wo yagambye olina baddirana kikachi oba ba mu kikachi mu munaye ne Joyce baagala ntwatwa mboba ye bamutunda yatunda mbu yatunda omwoyo gwe yagutundawo simanyi kyogamba asinga gwe gwakolegana ne Museveni n'omuganda nti akati jajja Kibalama anemye okufuna munoonyeza omundetereko wane magere twekubyemu ebifaananyi gwoba tewatunda mwoyo gwo naye Joyce yagutunda so abantu bakozesa emitwe n'olwekyo nze ngamba nti Bobi Wine message gyatambuza bwabanga gyeyo gyagenda otambuza nga babadde atambula abantu temumumalirako na biseera kubanga already era talina lugi nenga ayina abantu walabye abantu kati bagenda kumuya abagendayo ne balaba ku bayimbi kuba babasubirayo King Saha ne wa Museveni baberayo abayimbi abasinza Museveni abantu abasinza Museveni olwokuba Museveni yetatambula mwogo muyolerero tambula mpaka agenda ngamba ku venue babeera baba kuŋŋaanye abasinza Museveni kale katulinde akalulu azpa naawo katulinde kasalewo naye ennaku ezibaddewo ekyenkubiriza abantu basigale nga balonda busobozi bw'abantu tebalonda oba ono waggwanga ki oba waggwanga ki oba wa ddiini ki balonde obusobozi bw'abantu abasobola okuggusa ensonga zaabwe bwe banaaba bakoze ekyo bajja kuba bankoledde muba mula nti Joyce baagala yasobola okuggusa ensonga z'emitiana mu mulonde bwe muba mulaba nga gundi n'abakoba yasobola kuba Nabbosa ye talina kyasobola oyo temumumalirako na biseera ne Nabbosa habula nange neewuunyiza temumwononerako na biseera tomanya ayinza okukayoola akaliwo nga Walukaga wagenda okuba Walukaga asobola kubanga Walukaga abadde alina byakozeeko ebirabika alina byakozeeko abadde akoze eki kigwe mu kyengera tolaba kyengera Walukaga alwanya abantu ababadde bagoba ku mataka bangi abataasizza obutabagoba munamateeka tabaddeewo ani Segona hata badde akola ki ngambye abo ba oluzungu terulina kyerugasa wano terulina kyerugasa bantu b'ebusiro fact ne bonoonyamu obululu si bazungu tebamanyi na luzungu kyokka gw'oli mu luzungu lw'ofafaagana nalo kati Segona saawa eno agamba kati ngenda kugulayo ka ambulance nange kakati bwe mmaliriza okagula ntandike n'okuwa kanisa n'emizikiti nabo ngende nga luli abadde tabalabawo ng'abagamba eyababba ye yamubba kati olwaleero agamba tuli ffenna tuli ffenna oyo ye mukulembeze gwe bayita nakigwanyizi atalina kyasobola kugatta abantu yeyagaliza buli budde buli katikiti abantu ba Buganda mulonda abantu abasobola okubeera awamu ne boogeza eddoboozi limu ku nsonga ezituluma nga Buganda tulina ensonga z'ettaka ensonga z'ebyobulamu ensonga z'ebyenjigiriza saawa eno abasomesa obadde omanyi nti abasomesa ba arts bamaze kati 10 mwezi basoma abaana bali mwaka gusembayo tukubiriza ne gavumenti yakola ensobi ate obuzibu buli mu basomesa bennyini bo bennyini abasomesa aba sayansi ezo bwe bafuna bo ne bagenda ne badda mu kiraasi ne baleka bano katosobola yefaako yekka kati abasomesa abasayansi bokka ye President Museveni abamuwa amagezi nabo sibategere abasayansi bokka basobola okusomesa abaana bo ne basigala nga batambula mbu basayansi naye nga tebasobola wadde okuyiiya mpeke ya Panadol tewali tebasobola wadde okuyiiya empeke ya Panadol twali mu COVID wano ne tufa ne COVID era nalabye nga President Museveni yabuuza Tayebwa n'amugamba naye kituufu abasomesa bali mu kwekalakaasa eyo embeera eri etya naga nti muzeeyi kintu kitambula bulungi Tayebwa nga yamugamba wonna babadde tugenda koma wano tukome wano mukama wano leero tujja kuddamu twogera ebigambo olunaku olulala so naye olwokutaano olowooza wendi tukubiriza abantu olwokutaano ngenda fulumamu keggwanga siriiwo tewali mutawaana ngenda fulumamu nja kukomawo ndowooza Mande oba Lwakubiri so mukama abakulu in fact nja fuluma Lwakuna
sawa 12 Oddawa ngende eyo wala ngenda South Africa Olaba South Africa oba ngenda South Africa oba ogenda ko yamu naye Museveni ajja kuba abudde Museveni ze sidi kubya Museveni era satekayo na manyaga yange mbusimanya ngende mu covering wona bado sinzira okubeera nga otulaba onako olwaleero tukomye wano tutandikira olunaku olulala akuume atakumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka awangale